Oh yes, His Excellency the Ghetto Gladiator, Bad Bobby Wine, Kyagulanyi Ssentamu Robert Lubeta Temlo okubiri ayanukudde Katikkiro alina video ngalumbuye avula kabaka, alina akatambi konna ngalumbuye avula kabaka akaleete mulekera okutusibako amatu g'embuzi otulisengo n'oba oli okutusibako ebisango ebitalina makulu. Yes, n'okutuwanda ebigambo mukamwa sigamba nga kulumbuye vuma muntu yenna era lumbuye teyavuulako bakabaka ba Buganda yenna agamba nti lumbuye yagenda mu maaso n'okuvuma kabaka wa Buganda aleeta akatambi olwo nno tusobola okuba nti tutunguka n'okuba nti oba oliawo naffe tubako tekikola naye ate mulekerawo okuwaayiriza n'okuteekamu supu mu bintu bye mutamanyi. Kituufu lumbuye teyavuma kabaka? Kituufu lumbuye teyagenda mu maaso nakwatakinga abantu? Oba kituufu lumbuye teyasobola kuba nti akola bintu nga bwe birina okuba nti bitambula bibamulanga? Lumbuye bamuwaayiriza Katikkiro lwaki agenda mu maaso? Oba oliawo n'okuba nti bwe kiba nga si kituufu bawaayiriza lumbuye lwaki Katikkiro yafuna omusango oba interest mu musango gwa lumbuye era lwaki Katikkiro yagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo yeefulira musajja mukulu ate mutabanyi wamanyikiddwa nga Kajubi lumbuye bwatyo. Bobi Wine amugambye leeta akatambi konna. Lumbuye bw'abanga yavuma kabaka ng'olina akatambi ka video mukaleete olwo nno tusobola okuba nti naffe tutegeera naye ate ebyokutuwaayiriza ne mugamba nti lumbuye olw'okuba wa people power wa Nuupu nti ffe abamutuma okuvuula kabaka kiba kikyamu. Emboozi zetugenda okuba nti tubatuusa kureta banawo era ngenda kusaba ekintu kimu tulokalire olwo tusobola okuba nti tweyongerayo mpolampola. Bampita Ntambi Kimso Namawano Kibwaya Maxud Junior abera okuba nti otambula nange okunjagala ennyo n'okumpa time okuba nti oba oliawo tutambula naffe. N'omugamba mangu ali akatambula ku TikTok nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Jose Chameleon agenda mu maaso n'okuba nti akisinga video vixen. Wano no babadde ku oluyimba lwe bakoze baluyita bamuwe babadde bakola video eno ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Governor AC video bagikutte. Yes, naye ng'ate musajja mukulu amanyikiddwa nga Jose Chameleon yaleekiddeko ku scene ng'agenda mu maaso n'okuba nti akisinga vixen ono. Ekintu ekyaleese ettabo mu ggwanga lyatu Uganda ndabeekawo Mungi ne Crystal Panda nga beetwala misinde tukutuku ku TV awo nga Mungi agamba nti Crystal Panda amukopa ate alina akamanyiiro mpola mpola. Nalabeeko omusajja mukulu amanyikiddwa nga Jamawo Waswa mpola mpola nga naye alina byakwasaganya bwe bityo ng'agamba nti ye okuyimba is a business akibeeramu naye alina business endala mu bya bulimi. Story nyingi. Happy birthday Alan Hendrick Sali. Alan Hendrick Sali ono mutabanyi wa Bebekulu agambye ekisinga okumuluma be bantu okumugamba nti mutabanyi wa Bebekulu kubanga ye nga ye omuntu brand. So n'olwekyo mwabayita Pepper Daddy nti mutabanyi wa Bebekulu nga muleetinga ne Bebekulu kimuyisiza ddala bubi bambi mukikomye. Bampita Lukiboya Ntambi Kimso Maxud Junior kansooke nkutuuseko emboozi ya Katikkiro eyo no mbadde nkuwako highlights ebifa mu ggwanga lyatu Uganda osobola okuba nti obimanya gwe ate abitegedde mpola mpola. Naawe lumbuye tetumanyi oba ali mu Uganda oba tali mu Uganda. Getufuna waliwo olugambo olugamba mbu saagala mugambe nti twagambye nti ali wano nkugambye waliwo olugambo oluyita mbu. Lumbuye bamukwata ne bamutuusako e Kampala ne bamugja e Kampala wetwogerera ali gulu akolayo kisimanyi. Naleko tweet ya Ashba Kato ng'agamba nti omusajja bamukubyemu mpi bbiri n'atandika okuba nti alajjana abamu information. I don't know mbu nabyo byonna naye tweet yo nagirabeko nga Ashba Kato agitutte agiwaddeyo. Abantu tebamubuuza gwe buloga omanyi bulungi naye lumbuye bamukubye oli munnamawulire nti ofuna first information era lwaki bakubye lumbuye kubanga lumbuye tewali alina rate kumukuba alina eddembe lye okuba nti atwalibwa mu kkooti nga takubibbwa. Byebikwe bye bitambula. So lumbuye tetumanyi waali naye ng'ate Katikkiro ne Bobi Wine bali beetwala beevuga speed one by one. Katikkiro yavayo n'agamba nti omuvubuka oyo yagenda mu maaso n'okuba nti ayawulamu Obuganda olw'ebigambo byagenda mu maaso n'okuba nti ayogera ku bukabuka ba Buganda. Katikkiro abafuzi abaganda ba politician kugata ne Mama Najinda bwe yavayo n'agamba nti Mama Najinda abasajja bamwebakako kajegere. Yavayo n'agamba nti kabaka wa Buganda yafa era nga bano bagenda mu maaso n'okuba nti bambaza bode efaanana ye oba okuleeta robot okwefaananiza mu kifaananyi oba mu kitiibwa ekyekyo ekya nga yeerimbika mu kifaananyi kya kabaka. At the same time ku birthday bagamba omukulu yagamba nti bamukolera keesi eringa ntaana ekyali kiraga nti oba oliawo
kabaka yali agenda kufa agamba nti bamukuba obutwa wano Katikkiro bwe yagamba nti bino ebintu byali bijebula Obuganda okumalamu ensa n'ekitiibwa n'agamba nti omuvubuka oyo yakozesa omukutu gwa intaneti ng'ayagala okukozesa ssente ng'ayagala okufunamu ssente n'okuleeta propaganda okwawula Obuganda ne Uganda nga asiga obukyayi mu bantu n'agamba nti omuntu oyo asaana kuba nti akwatibwa era yavaayo n'agamba nti omuntu oyo abadde ayina abakolera nga yeeyita omugezi wa Nuupu oba giyite people power era nga wano abanuupu bwe bagenda okumulwanirira ettaki nga bamukutte wano nno awo abantu batandika okuba nti basonga enwe mu Bobi Wine nti oba oliawo omuvubuka ono yatumibwa nga Bobi Wine okugezaako okuba nti atuusa obubaka indirectly eri Obuganda n'okusigamu obukyayi olwa ye political reasons ze zakyagala kuwa now Bobi Wine avudde n'agamba nti temumpayiriza temunsibaako matu gambo zekundiisango ndi musajja Omuganda ayagala Obuganda ne Kabaka nagenda mu maaso n'okuba nti mukolera ennyimba n'Obuganda abaana bange bonna bali Kampala bali Kyaddondo nze nzaalibwa mu Uganda ate mu Buganda so n'olwekyo gwe bw'ogamba nti natuma omuntu yenna okuvvoola Kabaka omuntu oyo aba alimbye Bobi Wine avuddeyo n'ategeeza eggwanga n'agamba nti yenna alina akatambi ka vidiyo si audio njagala mutukwate bulungi Bobi Wine avuddeyo n'agamba nti alina akatambi ka vidiyo nga Lumboye avvoola n'okuvuma Kabaka wa Buganda akaleete nga awo ne bw'anaakaleeta kinaaba kiraga oba oliawo nti Lumboye tabadde political activist wano nno bino ebigambo abiddamu ng'ayanukula Katikkiro wa Buganda oba oliawo eyavaayo n'ataakinga ekibiina kya Nuupu okuba nti kyekyageza nk'okufaninga Lumbuye okugenda mu maaso n'okuba nti ayawulamu okuvvoola ekitiibwa ky'abazaana simanya abalangira simanya abambejja n'abasigadde bwe bati aba Buganda era nga olutalo lukyagenda mu maaso ffe katulindirire tuliwo kuba bituusaako saagala muntu ampanda kigambo mu kamwa I've been reporting njagala kigende ku record omanyi mwe mubikwata ne mubisalamu ne mutambuza obutambi obutono ne mugamba gundi yayogedde bw'ati njagala bw'obanga okutte audio eno ne video eno ogende mu maaso ogipublishing nga bwe njogedde saagala ompanduse bigambo mukama bantu kunja jabulirako kunnumba kumanyira oba kunvuma so n'olwekyo obanga reporting eri bosi wo njagala okwata akatambi kalamba okatekeyo nga bwe nkogedde olwo nno basobola okufuna side mulekerawo kukusalamu clips entonotono ne mugamba Jimuso yagambye bw'ati Katikkiro ne gundi balina olutalo n'okateekayo olwo nno n'onvumisa oba okuntayo abantu I want you to be realistic okwate nga bwe njogedde okateekeyo Banta Rich Boya Maxudi Junior Ntambi Jimuso olunaku lwa leero munzikirize nkome wano olwo nno nsobola okuddayo nkunoonyeza amalala bwe ngafuna bwe ngaleeta olwo nno naawe osobola okuba nti otambula naffe mpola mpola mwebale kutambula naffe ebbanga lyonna tubaagala nnyo bye bye for now